السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nina shekhe wange eyansomesa bwe sigenda kwogera linnya lye, naye alina ekigambo kye yatugamba ne ŋŋamba bannange twetaagisiza ddala okuba nti omuntu otuula wansi n'osoma. Yagamba nze nali mmanyi okunaaba emikono nga tufuna wuzu tuva wano ne tujja eno wa Kakokola, naye yagamba yakiyigira ku yunivasite ng'ali e Madina asoma nti oli bw'aba anaaba omukono aviira ddala eno engalo gye zikola ki, gye zitandikira. Kitegeeza ne tayammamu ono gwe tugenda okulaba oli ayinza okukiraba nti tayammamu ngimanyi, naye oyinza okwesanga nga tayammamu gy'obadde ofuna ndala ne tayammamu obusiraamu bwe yatulagira okukola ki, okufuna. Bino wammanga birina okubeerawo okumuntu ayagala okutayammama. Ekisookera ddala anaatayammama ayina okufuba okulaba ng'ettaka lyagenda okutayammamako liyonjo. Kitegeeza waliwo amataka agamu ge tugenda okugyamu. Ettaka ng'ettaka bannaffe aba KCCA lye bayoola mu myala ne baliteeka ebbali, si ttaka, ttaka. Naye ate olw'okuba nti tukakasa ettaka eryo mikisa mingi okuba nti lirimu obuki, obukyafu. Kati mu mbeera eyo ettaka eryo nalyo tetukkirizibwa kukola ki, litayammamako. Ttaka kyeddala ettaka ne tukizuula nti mu kifo gundi baziikawo omuntu oba baziikawo abantu, nga bajja baziikawo abantu ne babajjawo ne bateekawo abalala ne babajjawo ne bateekawo abalala, ettaka eryo nalyo si lirungi lyakola ki, lyakutayammamako. Lwaki? Kuba nalyo emikisa mingi okuba nti lirimu obuki, obukyafu. Ttaka kyeddala twalaba mu kufuna ewuzu nti amazzi amabbe yadde nga gayina ebigatuukisa okuba nti gatukuza, oli bwabba amabbe n'agafunisa wuzu, wuzu ye tekola ki, tetuuka kuba akoze eki, abbye mabbe. Kati wano e Uganda tulina kibba ttaka, tekiriwo. Oli nabba ettaka ly'omuntu, ettaka liyonjo, n'agamba kandi tayammameko, nga naye akakasa bukakasa nti ettaka eryo yabba libbe. Ettaka eryo yadde liyonjo olw'okuba liina buraketi mwe liri nti lyabbibwa bubbibi, nti walibba, bw'otayammamako tayammamu yo tekola ki, tetuuka. Kati omuntu anaatayammama ayina okufuba okulaba nti ettaka liki, liyonjo. Akalombolombo akokubiri, alla yukhalita atturab daqiq wa nahwihi, okuba nti ettaka lyagenda okukozesa okutayammama temuliimu kintu kyonna ekitali ttaka. Tukategedde ekyokulabirako kye baatuwa ettaka nga lirimu obuwunga, ettaka lirimu ki ekirala, ensaano, oba lirimu ekintu ekirala kyonna nga katogo, oba ettaka eririmu seminti, ebbanga lye limala ng'ettaka lino
liyina ekirala ekiriyingiddemu tetukola ki tetulitayammamako. Nowewawo ettaka nga lino wammanga ettaka lya kadongo likola tayammamu akadongo kakola tayammamu tekakola. Lwaki? Kubanga akadongo kaki kabisi ekisookera ddala, ate bw'onaakakoonako bw'oti tewaliwo nfuufu egenda kukola ki kavaako olw'okuba kaki kabisi. Naye nga kaki naye nga akadongo kaggyibwa muki mu ttaka. Tegerekese kati n'ettaka lino lirina okubanga teriyina kintu kirala kiryeyunzeemu nga si ttaka, lirina kubeera ttaka nga liri plain, teririimu kintu kirala kyonna okuggyako ekiyinza okubeeramu nga tosobola kukola ki kukiraba. Tegerekese ekirala bino wammanga tuyinza okuba tetwabyogera. Tayammamu ekukkirizisa kusaala naye tejjaawo bukyafu. Tukifunye? Tayammamu ekukkirizisa okusaala naye tejjaawo bukyafu. Omuntu afunye janaaba, omuntu abadde ne mukyala we, omuntu avuddemu enkwaso, omuntu afunye embeera yonna emwetaagisa okunaaba naye nga tasobola kukola ki kunaaba, obusiraamu bumutaakole ki atayammame. Naye tayatayammama n'agamba nti kati wentuuse nkoze eki tukudde olw'okuba ava kukola ki kutayammama. Oba tukifunye? Ekyobukyafu bw'omubiri kisigalawo kuba weetaagisa okukola ki okunaaba, wabula tayammamu eno ekuyambyeko buyambi kukola ki kusaala. Era ebbanja ly'okunaaba lisigalawo okutuusa nga otuuse mu mbeera mw'osobola okunaabira n'okola ki n'onaaba. Naye tolina wogambira nti nafuna tayammamu yange nenkola ki. Tayammamu ekusobozesa busobozesa kola mulimu naye tetukuza. Tegerekese ekirala, tayammamu nga bwe twagamba luli ebeerawo mu kaseera ng'omuntu ogenda kukola ki kusaala. Ekirala, ettaka lye tutayammamako. Katugeze omukeeka gwaffe guno tukitwale ti ttaka, era liyina ebirituusisizaako okuba nti nsobola okukola ki oditayammamako. Ettaka lino nzikirizibwa oditayammamako, nenzija nenkubako emikono nenkola ki nentayammama. Naye ettaka erinvaako nerigwa wansi ate ddyo sikkirizibwa kukola ki. Ekyokulabirako kyekino, bisimillah, nenkuba wano engalo zange bippa, kuliko ettaka likoze ki erijjiddeko, nenzija wano ebbali nendikola ki nendikunkumula. Bwe mmala oddikunkumula oba nendikunkumulira mukaki mu bbaafu oba ku lupapula neneerongoosa. Omuntu omulala takkirizibwa eryo ettaka lyenkozesezza okukola ki okutayammamako, omulala odditayammamisa. Lwaki? Kubanga liyingidde mu ttaka erikozesebwa nekyefaananiriza ng'ekyamazzi. Mujjukira twali tulaba amazzi
nti amazzi waliwo ge bayita maul mustamal, amazzi agakozesebwako gabeera mayonjo naye tegakola ki? Tegayonja ate tegatukuza. N'ettaka oli lyakozesezza ne limuvaako ng'atayammama, omuntu omulala takkirizibwa kulikozesa kutayammama. Tukitegere bannange? Alhamdulillah. Ekifaananyi ne kijja lyerino ettaka lye tukoze eki lye tufunye. Sheekhe najja n'atayammama, sheekhe najja nakoona wennyini wenkoze eki wenkonye, n'omulala najja nakoona, ffenna ne kutukoona awantu wamu, tayammamu yaffe etuuka? Etuuka. Lwaki? Kuba buli omu aggyeewo ttaka lirye, si nti erituvuddeko lye bakoze eki lye bakozesezza, wabula yadde ffenna tukoonye mu kifo kyekimu naye buli omu akoonyeewo lulwe. Tukifunye bannange? Ndowooza tukyawudde n'ekikulembedde. Eyawandiika ekitabo n'atugamba ebyo tubirabye bye biina okubeerawo ku muntu akola ki? Anaatayammama. N'atugamba wa faraiduhu arba'atu ashya, empagi ebituusisa tayammamu biri ebintu bina. Ebituusisa tayammamu biri ebintu bimeka? Bina. Ekisooka n'atugamba anniya. Mu bigambo bye tujja okwogera ennyo mu mirimu egy'ebikolwa, enniya nga bwe twalaba, kuba enniya eyawula wakati w'omulimu ogw'etteeka ku gwaki? Ku gwa sunna. Mulowooza lwaki enniya yeetaagisa mu tayammamu? Yeetaagisa mu tayammamu kubanga omuntu osobola okufuna tayammamu ng'omulimu gw'ogenda okukola gwa tteeka oba omulimu gwaki? Gwa sunna. Ate nga twalaba tayammamu gy'ofunye ng'egenda kukola omulimu gwa sunna, osobola okukolerako ogwaki? Omulimu nga tayammamu gy'ofunye egenda kukola mulimu gwa tteeka, osobola okukolerako omulimu gwaki? Gwa sunna. Naye eya sunna tegikolerako mulimu gwaki? Gwa tteeka. Kati enniya yeetaagisa. N'omanya tayammamu gyenfunye, funye ya swala. Tayammamu gyenfunye, funye ya kusoma Qur'an. Qur'an yeetaagisa omuntu okuba ne wuzu. Wangi? Qur'an yeetaagisa omuntu okubeera ne wuzu. Njagala kusoma Qur'an yange, nina okuba ne wuzu. Sigamba kukwata ku Qur'an, kusoma Qur'an kyetaagisa. Bwe mba ngenda kusoma bintu byange bye nnina mu mutwe, juzu zange ze nakwata mu mutwe, nsoma ne bwe mba siina ki? Ne bwe mba siina wuzu. Naye bwe bijja mugikwata nga mwe ngenda okusomera, nina okuba ne ki? Kuba Allah atugamba la yamassuhu, Qur'an eyo omuntu atali muyonjo takkirizibwa kola ki? Kugikwatako. Kati Sheekh atugambye bina wammanga biina okubeerawo ku muntu agenda okutayammama. Ebyetteeka byaki? Bya tayammamu biri ebintu bimeka?
bina. Ekisooka tugambye yeki yenniya. Enniya eyo omuntu gyayawulira ekigendererwa kya tayammamu gyakoze eki gyafunye. Ekyokubiri mashu alwajhi, okuyisa ettaka muki mukyenyi. Mu bye twalaba tayammamu oli agifuna nedda mu kifo kya wuzu singa batasobola kufuna ki wuzu. Tayammamu omuntu agifuna nedda mu kifo ky'okunaaba singa batasobola kukola ki kunaaba. Waliwo ebirina okusooka okubeerawo bye tusobola okukakasizako nti ono tasobola kukola ki kunaaba. Kati bwe tuba tugamba mashul wajhi, tunaaba tutya ekyenyi kya tayammamu? Tunaaba ekyenyi kya tayammamu nga bwe tunaaba ekyenyi nga tufuna ki wuzu. Mu byenyi byaffe, mu feesi zaffe mulimu abayina ebirevu. Oli bw'aba ayina ekirevu nga kikwatira ddala ku ttama ne wasigalawo akantu kano kokka, bw'atuuka okutayammama takola bw'ati pa n'ayisa wano awatayita ki kirevu. Mashul wajhi oginaaba ogiyisaamu ettaka nga bw'oyisa mu amazzi. Kitegeeza bwe tuba tubala ekyenyi twagamba ekyenyi tukibalira enviiri wezikola ki wezitandikira paka wa ku ddookooli. Kitegeeza bwe batugamba mashul wajhi kwe kuba nti omuntu ng'omaze okufuna ettaka lyo ekyenyi kyonna n'enviiri ezikirimu wonna olina okuyisaawo ki engalo. Ye gye bayita mashul wajhi. Tolina wogambira nti ndaba gano si mazzi kampise wano awakola ki awatali nviiri. Ekyokubiri mashu alyadaini, kano kakulu, okuyisa ettaka ku miki ku mikono. Tukomawa kakongovule. Waliwo abamu abakola bwe bati pa twali tubalabyeko oba twali tukikozeeko. Tuyinza okuba twali tubalabyeko oba twali tukoze eki tukikozeeko. Engeri gyeri tayammam edda mu kifo kyaki kya wuzu mashu alyadaini maa almirfaqaini. Okunaaba okuyisa ettaka ku mikono n'oyingizaamu n'akaki n'akakokola, era oviira ddala eno engalo gye zikola ki gye zitandikira n'ojja n'oyingizaamu akaki akakokola. Tukifunye nekijja bwe kiti. Mulabe kyenkola, bisimillah, nenkola bweti pa tayammamu yange etuuse. Koze bweti pa nendijjako ettaka nenzijjako bwenzijjako nempisa bwenti mu feesi nempisa ku mikono bulungi, nempisa ne ku mukono omulala bulungi.
tayammamu yange etuuse? Lwaki tetuuse? Lwaki tetuuse? Nakyo nkikoze, katukitwale n'okuyisaamu nkoze eki? Pisizaamu. Etuuse? Mulowooza lwaki tetuuse? Tayammamu, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu, Nabbi yagamba ng'ayogera ku tayammamu n'agamba attayammamu, mazima attayammamu darbataani, oyina okuba ku ttaka emirundi emeka? Mundabe bwenkoze, nkubye gumu nempisa wano nessizza kuba, wabula ogunaabye mu feesi gwe gunaabye n'emiki n'emikono. Tayammamu ziba enkuba bbiri z'enkuba kuki? Ku ttaka. Olukuba olusooka nga lwaki? Lwa feesi. Olukuba olwokubiri nga lwaki? Lwa mikono. Ekibuuzo ne kijja, n'ekyo nkikoze. Bismillah. Tujja tulinda muko muganda wange, tugenda kujja inshallah. Enkuba zirina kubeera mmeka? Bbiri. Olukuba olusooka lwaki? Lwa feesi. Olukuba olwokubiri lwaki? Lwa mikono. Tukitwale, oli akubye olukuba lwe olukola ki? Olusooka. Kati era kino kankikole. Bismillah. Ba nempisa muki? Mu feesi bulungi. Nenkuba n'olukuba lwange olwokubiri, nempisa muki? Ku mikono. Nempisa ne ku guno. Etuuse? Lwaki? Era bismillah njikubye ogusooka, nenkuba ogwokubiri ogwaki? Ogw'emikono. Mulowooza lwaki tetuuse? Nkunkumudde, katukitwale era nkunkumudde. Lwaki? Muyinza obutakifuna kati. Lwaki tetuuse? Mu mukono gwange nyambadde essaawa, nyambadde neki? N'empeta. Empeta eyina okukola ki? Okuvaako. N'essaawa nekola ki? Nevaako. Mulowooza lwaki? Kubanga wansi w'essaawa waliwo muki? Omubiri ogulina okuyitako omukono gwaki? Gwa tayammamu. Nga wansi w'empeta awaliwo omubiri, omukono we gulina okukola ki? Okuyita. Oba mukifunye? Kiyinza okwawukanamu ku wuzu, kuba wuzu gwa maki? Mazzi. Nyinza obutajjaako essaawa yange naye nenyenyo essaawa weeri nenkakasa amazzi gakoze eki? Gayiseewo. N'empeta yange nenkola ki? Nenginyeenya nenkakasa nti amazzi gakoze eki? Gayiseewo. Ekitali ku tayammamu. Tukifunye bannange? Alhamdulillah. Kitegeeza bw'oba oyina kyoyambadde ku mukono, oyina okukola ki? Okukijjako okakase nti omukono gukoze eki? Guyiseewo. At-tartiibu. Muganda waffe wali atugambye tusooka
na feesi tusooka n'emikono. Kiki tusooka nakyo? Tusooka naki? Na feesi, ne tuddako emiki? Emikono. Singa mba ntandise n'emikono n'ensembyayo feesi, tayammum etuuka? Kubanga Allah bwe yali atulagira okutayammama yatugamba famsahu biwujuhikum wa aidiyakum. Allah yasoosa feesi nazzaako emiki? Emikono. Kitegeeza feesi yesooka, emikono ne gikola ki? Ne giddako. Allahumma salli ala rasulillah. Empagi nnya tuzitegedde. Enniya, okuyisa ettaka muki? Mu feesi, ku mikono, na bino ebisatu obireeta muki? Mu oda. Ekibuuzo ne kijja, obadde ogamba ki baaba? Wa alaikum salam. Ey'okuyingira omuzikiti, eya tahiyatul masjidi. Twagamba kati obudde butuuse obwaki? Obw'eswalatu dhuhuri. Ng'Obusiraamu ndi mu mbeera mwe bunzikiririza okukola ki? Okutayammama. Nga namanyira okusala eswala yange eyaki? Eya tahiyatul masjidi oba qabliyatu dhuhuri oba rak'atay alfajiri. Enniya gye nnina okuleeta, nina kuleeta niya ya swala ya tteeka. Tegerekese? Kuba eswala y'etteeka eza sunna zikola ki? Naye kasita oleeta enniya, enniya yo nga yakusaala sunna y'omuzikiti, nga yenniya gye wabadde nayo mutayammamu, oba olina okufuna enniya empya egenda okusaala eswala yaki? Y'etteeka. Ng'omaliriza okusaala. Singa enniya tewaleese enniya ya mulimu gwaki? Gwa tteeka. Ekibuuzo ne kijja, ku by'etayammamu yange ne nkuba omukono ogusooka ne naaba efeesi, mba nkubawo omukono ogwokubiri okunaaba okuyisa ku mikono, enniya yange n'ekyuka. Enniya yange bw'ekyuka ku mulimu nga gwa sunna, biyinza okukyukamu. Ng'omulimu gwe ngenda okukola gwaki? Gwa sunna. Bwe guba gwa tteeka, enniya eyinza okufa. Lwaki? Kuba buli lwe tuleeta enniya, enniya eyo eyina okubeerawo okuviira ddala ku ntandikwa y'omuki? Y'omulimu paka omulimu bwe gukola ki? Bwe guggwa. Naye makkati awo singa enniya ekyuka, omulimu guba tokoze eki? Tegujjudde. Tegerekese? Ebyo wammanga tubirabye. Biri ebintu bimeka? 4. Ne batugamba sunanu wa mubtilatu at-tayammum. Ebya sunna mu tayammamu n'ebitatayammamu. Ebya sunna byonna mu wuzu biyinza okuyingira mu bya sunna muki? Mu tayammamu. Tugambye tayammamu esobola okutuuka ku muntu luvannyuma lwa kubulwa mazzi. Ne mbadde mukimanyi mu sunna za tayammamu
asiwaak okusenya naye ate mu nsenya gye tumanyi omuntu asenyisa maki mazzi tuyinza bigatta tutya omuntu asobola okubeera mu mbeera ng'asobola okusenya naye nga tasobola kukola ki kunaaba tubyawudde omuntu asobola okubeera mu mbeera nga tasobola kunaaba naye ng'asobola okukola ki kuba hadisi eyajja nga nabbi anenya basahaba abagamba munnaabwe anaabe yajjira ku sahaba eyali afunye ekituli muki mu mutwe banne ne bamugamba kole ki anaabe olwanaaba amazzi ne gamugenda mu bwongo ne gamugenda mu mutwe nakole ki naafa oba ntegerekese kitegeeza omuntu asobola okuba nga tasobola kunaaba naye nga asobola okukola ki okusenya tegerekese sunna esooka atasmiya okwogera ekigambo bisimillah nosoma bisimillah yo notandika okukola ki okutayammama sunna eyokubiri taqdimu mashu alyadu lyumna ala lyusra okuba tibwotuuka okunaaba okuyisa ettaka ku mikono nosoosa omukono gwa ddyo ku gwaki ku gwa kkono eyo sunna kitegeeza oli bw'asoosa omukono gwa kkono ku gwa ddyo tayammamu yeekola ki etuuka efa ddi singa asoosezza emikono ku ki ku feesi tukifunye bannange ekyokubiri almuwaala okuba nti ebintu bino byesemberedde ng'obikola si muntu kuva eri emikono n'aginaabira wano feesi n'aginaabira wano n'agenda n'amala n'anaaba n'emiki n'emikono ebyo ebikolwa olina obikola nga byesemberedde okuliraanyisiganya nga bwe twalaba omuntu bw'ofuna ewuzu amazzi ne gakala wuzu oba ogenda kuddamu ki mpya tegerekese ekirala sunna kyendala mulowooza gye twerabidde ng'eri mu sunna za wuzu takhliilu al asabi'a oli okuyisa bwati emikono muki n'aleeta bwati ne wano n'akola ki n'aleeta bwati naye ki sunna kuba mu sunna zaki za wuzu ekola ki mweri ekirala sunna kyendala mu sunna za tayammum adamu al israaf fi turab omuntu talina kudiibuuda ttaka omuntu adiibuuda atya ettaka omuntu adiibuuda atya ettaka lye batayammamako mukiraba kiri wala omuntu adiibuuda atya ettaka okudiibuuda mutayammamu kyekino wammanga sunna mutayammamu kunaaba omulundi gutya gumu tuli wamu mutayammamu
tunaaba omulundi gutya gumu kasita okubako omulundi ogusooka pa nogira bwoti noyongera pa nogira bwoti pa oyingidde muki mu kudiibuuda ettaka tukifunye bannange tulina kukola omulundi gutya gumu gwa feesi gumu gwaki gwa mikono kasita oyongerako egisukka gumu oyingidde mukola ki mu kudiibuuda ndiibuuda ki endala endiibuuda endala yiino ettaka lye tutayammamako mulowooza bwe tuli kuŋŋaanya liyinza okuweza kiro kiro eyinza owera naye oli n'agenda n'ayera n'ateeka ettaka mu bbaafu n'alireeta n'akole ki atayammame naye nga lyonna tagenda kukola ki kulikozesa kitegeeza eryo erisigaddewo olikoze eki omaze okudiibuuda tegerekese ndiibuuda kyendala ejjuma eyina empagi mmeka eyina empagi y'okutuula n'owuliriza ki ekhutuba n'okusaala ejjuma mpagi mmeka 2 kitegeeza byatteeka bimeka 2 kati omuntu azze okusaala ejjuma ne tayammamu akola atya afuna tayammamu eyakutuba imaamu bwagamba akimi swala n'agenda n'afuna tayammamu y'eswala oba tayammamu emwemala kuba zonna nki zonna mpagi si bwe kiri akola ati tayammamu emwekola ki emala kubanga empagi ya khutuba farudhu kifaaya kyetteeka ekimalirwa singa abalala babakoze eki babaddewo ne bwogamba wali ekutuba ey'omuntu omu ejjuma ey'omuntu omu naga ngenda kwekutubira mbyewulirize neesaaze ejjuma gyeri ejjuma etandikira ku bantu bemeka tujja balaba nshallah kitegeeza oli bwafuna tayammamu ye najja mu muzikiti okusaala ejjuma imaamu khatibu bwagamba akimi swala aleme kuddayo gamba kola ki nti kanziremu nfune ki tayammumu endala muganda waffe abuuzizza singa munange nkizuula amazzi gankalubiriza tereka ettaka lyange mu nnyumba we naatayammamira embeera gye twalaba wammanga okutegeera nti amazzi gakkosa bino wammanga birina okubeerawo okukizuula nti singa naayiwa ku mubiri gwange amazzi ngenda kufa ekyo kimu bw'okikakasa nti ogenda kufa okole ki otayammama oba bwe naakoona ku mazzi omubiri gwange bwe naagubiwako amazzi obulwadde bugenda kukola ki kweyongera oba obulwadde bugenda kubbulukuka naye bwotugamba nti gankosa okukosa okwo kwekuliwa gankosa nti ngenda kutintima gankosa nti empeera egenda kumpitamu okukosa kuleetera omuntu okutayammama okwokutintima okukosa kwokutintima tekukole ki tekukuta kukola ki
kutayammama. Okusooka obusiraamu bulina okukola ki? Okutunuulira. Naye okukosa bwe kuba nga okukosa okwo tekugenda kutta, tekugenda kuleeta bulwadde, tekugenda kwongera bulwadde, tokola ki? Totayammama. Ate kati omulembe gwe tuwangaaliramu ne keto weeziri, oteekako ne bakukubira amazzi ne gakola ki? Ne gabugumamu n'okola ki? N'osaala. Ebisembayo mubutilaatu atayammamu, ebitta ki? Ebitta tayammamu. Ebitta tayammamu biri ebintu bisatu. Ekisooka, ekyo kyonna ekitta wuzu kitta ki? Tayammamu. Kyonna ky'omanyi nti kitta wuzu ne tayammamu ekole ki? Efa. Twalaba ebintu bimeka ebitta wuzu? Ebiviira mu makuba abiri, otulo nga toli mu mbeera mw'osobola kutegeerera, okusesema okungi n'omusaayi omungi, ebyo byonna ebitta wuzu bitta ki? Bitta tayammamu. Ekyokubiri ru'yatul ma, kasita olaba amazzi bebba, tayammamu ekole ki? Weefiira. Kasita olaba amazzi ne gakomawo ng'obadde ku tayammamu yo ogenda kusaala, okola ki? Oddamu ofuna ki? Wuzu. Kasita olaba amazzi, tayammamu wekole ki? Weefiira. Ekisembayo arridda, omuntu kasita ava mu busiraamu tayammamu yeekoze eki? Efudde. Ne bwabuvaamu mu ddakiika eno n'abuddamu mu ddakiika eddako, tayammamu bw'eba yamaze okukola ki? Talina wagambira mu ddakiika emu nvudde mu busiraamu ne mbuddamu, tayammamu yange ekyakola ki? Ekyaliwo. Kasita ogamba obusiraamu mbuvuddemu oba n'okola ekikakasa okukakasa okutaliimu kubuusabuusa, ti kino kijja omuntu musiraamu, naye kikyetaaga okwetegereza. Omuntu ayinza okukola ekikolwa gwe n'olowooza kimujje mu busiraamu nga naye tekimujje mu ki? Mu busiraamu. Tegerekesa. Okukakasa okutaliimu kubuusabuusa, okukakasa okwo tukutegeera ddi? Teri kakasa kusinga kigambo kya muntu kyeyeyogeredde n'agamba nze siri mu ki? Musiraamu. N'omusiraamu namulabye ava mu ssabo, namulabye avunnamira omuntu, ebyo byonna birimu okukola ki? Okubuusabuusa, okukakasa okusinga kw'omuntu okweyogerera n'agamba sikyali mu ki? Musiraamu. Kasita ekyo kituukawo, tayammamu ye eba ekoze eki? Eba efudde. N'ekyo kitta ne wuzu. Tegerekese. Ekisemberayo ddala waliwo amasala g'abantu oba ennamula z'obusiraamu ku muntu eyamenyeka omukono ne bamusibako ekisemiiti, omuntu eyamenyeka omugulu ne bamusibako ekisemiiti, omuntu ayina ebbwa eddene ku mutwe ne bamusibako bandage. Omuntu oyo asaala atya? Afuna atya tayammamu? Afuna atya wuzu? Omukono gumenyese, Allah akume ebiyungo byaffe, Allahumma amin. Tukitwale mu mbeera omuntu amenyese omuki? Omukono. Omukono guli mu biyungo ebifunibwako ki? Wuzu. Omugulu guli mu biyungo ebifunwako ki? Wuzu. Kyayina ddala okusooka okumanya, Allah singa aba musaasidde omukono ne gumenyeka
omugulu ne gumenyeka, abasawo ne bamugamba tugenda kukusibako ekiseminti ekisookerwako ddala. Singa aba asobola okufuna ewuzu, wuzu akole ki? Agifune. Ekiseminti kigenda okutuukako nga wuzu amaze okukola ki? Okugifuna. Bw'aba wuzu tasobodde kugifuna, afune tayammamu, amanye nti bamutaddeko ekiseminti nga muki? Nga muyonjo. Ekyokubiri, bw'oba omenyesa omukono, Allah kituteeke wala, omukono gumenyekedde wano, wano tebayina kuteekako kiseminti kituuke eno, tukafunye oba? Ekiseminti kyebakusibye kiina okubanga kikoma awawaki? Awalwadde oba awamenyese. Si kusiba kiseminti omukono gwonna ne bakola ki? Ne bagwambaza nga naye awamenyese wano, kangeze wano nga ewamenyese, omukono gwonna ne bagwambaza ekiseminti. Kitegeeza bambazizza n'awaki? N'awalamu okuggyako, kuba obusiraamu embeera zonna zibutunuulira, okuggyako singa kijja ng'omusawo agambye omukono gwonna tulina okukola ki? Okugusiba wano wajja okusobola okukola ki? Okutereera. Ng'omusawo oyo twesiga ebigambo bye, ayinza okuba alongoosa mulimu. Kuba Uganda yaffe subhanallah, Allah tusaasire, oyinza okulwala ekitini, omusawo olw'okuba ayagala okuggyako ekingi n'agaziya omulimu omunene nga naye omulimu muki? Olw'okuba ne mu kufunako ayagala akufuneko ekiki? Ekingi. Tegerekese. Kati bwe tukizuula nti omusawo alimu embeera eyo n'akusiba ekiwanvu nga naye abadde ayina kukusiba kitini, oyinza okukosebwa, kuba obusiraamu bukuteera kusiba awo awakoze eki? Awalwadde. Afuna atya wuuza omuntu oyo? Bino wammanga alina okubitegeera. Bwe kiba ng'ekiyungo ekyasibiddwako kiyingira mu biyungo bye tufunako ewuzu, tugambye bw'aba afunye omukisa bagenda okimuteekako ng'afunye eki? Ng'afunye wuzu. Ne kyefaananiriza omuntu ayisa ku hufu oba ku sokisi, ayina oyisaako ng'oredde yafunye eki? Wuzu. Kati nawana ekifaananyi kiyinza okujja, omuntu ayisa ku kiseminti kyayambadde ayina okwegendereza nti bakimutaddeko ng'ayina ki? Ng'ayina wuzu. Bwe kuba kunaaba, anaabe wano we batadde ekiseminti, ayiseewo oba atayammamewo. Tubyawule tutya? Omugulu bagutayammama? Bagutayammama batya? Bwe guba nga tebagutayammama, oli anaabye afunye embeera emwetaagisa okukola ki? Okunaaba. N'anaaba omubiri gwonna, omugulu n'aguleka ki? N'aguleka ebbali. Aba atukudde? Atukula bw'ati. Kwe kuba nti atuuka ku mugulu n'ayisaawo ki? Amazzi n'atayammamawo. Oba tubitegedde bannange? Salla ala rasulillah. Katusike ekifaananyi ekyangu ku mukono, kuba omukono guyingira mu wuzu, guyingira ne mukola ki? Mukunaaba. Ate guyingira ne muki? Ne mutayammamu. Singa omukono gwo bagusibyeko ekiseminti
n'otuuka okwagala okufuna ewuzu, omukono gwonna ekifunwako wuuzu nga kyonna bakoze eki, bakisibye, bw'okituukako okitayammamako oba okugiyisaako amaki, amazzi. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الله wanaba tusinkanyiza omulundi oguddako tunagaziya okusingakaawo. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.